Alright, waliwo akatambi akafulumye kasatulatinze ku mikutu gimugatta abantu nga bamenya bukiyosiki bw'abatuuze ndowooza emukono eyo. Era ne wabaawo abakyala ababadde mu maziga ag'ekitalo ennyo nga boogera. Mu kwogera kwabwe babadde bateeka Kyagulanyi mu nsonga zino. Era omu ku bo yatuuse ku extent evvoola Kyagulanyi ng'alinganga alaga nti byonna ebibatuusiddwako Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yabibatuusaako. Bulijjo tubagamba Kyagulanyi alayika ye pulezidenti w'eggwanga Uganda ne mulowooza nti byakusaaga. First and foremost, nze sigenda kunakuwalirako bantu abo be bamenyedde bizinesi zaabwe munansonyiwa. Yes. Why? Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine azenga abagamba okwerwanako. Naye bannayuganda basinga bakyalina mentality eri erowooza nti Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenda kujja abalwanira ensonga lwaki ekikazi ekyo kyavuddeyo mu busiru bwakyo ne kikola statement nti watugamba tubikukwase. Are you stupid to that extent? Now, bantu bangi bavuddeyo nga bakaawu nnyo ku statement z'ebikazi ebyo bye zaakoze. Era abamu nga batuse ne ku extent ebaagaliza abo abakazi ate okufuna ekibi ekisingawo ku kye baafunye. Muganda wange Katwe Boston avuddeyo ensonga eno n'agyogerako bw'ati. Njagala owulirize ate tukomewo tovaawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banakyukakyuka mbabuuzaako nga bulijjo ono Radio Katwe. Emabegako nakola video ne mbategeeza nti Museveni yo ng'avudde mu buyinza. Bantu bangi abagenda okuwona endwadde nga tebafunye empeke, nga tebafunye na bujjanjabi. Oli akire ku makyawone nga tajjanjabiddwa. Kuba bantu bangi abalwadde endwadde nga bagiyita Museveni disease. Bantu bangi abali ebutabikanga balalu nenga ddaluli ebaago baliyita Museveni. Ti Museveni bw'aliva mu buyinza abantu bagenda kufuluma ebutabikanga tebafunye bujjanjabi naye nga balamu. Ngenda kuteeka ekikazi wansi awo. Bino ebikazi ebyalabikidde mu katambi akatambudde ennyo nga bali mu kumenya bukiyosiki bwabwe bwe badde bakolera ne kiwetera mu Kyagulanyi. Ngenda kuteekawo ebifaananyi bibiri. Ngenda kuteekawo ekivubuka ekirala bakiyita Lumala. Ekivubuka kino kyatukolako effujjo wakati mu kampeyini eri Bulade ne kikwata ebifaananyi bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kibirinnyalinnya ku kitambulyako kinywera caayi wakati mu kibuga ate lyakikutteko. Ngate lyakikutteko. Bwe bagenda ku mutane bagoba batembe ekyakuba emiranga. Emiranga miyitirivu abantu batukyaye. Museveni tukoledde kati otugobaganyiza tulagewa fe abanaku agenda okumaliza enkeera yakuba kalango ne bazannyo ampadde edduuka ne miliyoni 10 deni abala balagawa nabala yabawa bwe bakiwa kino nakino ekikazi nabano bino binamagwatala mu biyinde bagenda kati kubiwa kuba omulimu bagukoze. Kyagulanyi wagamba tubikukwase oli luddawa. Kyagulanyi omukwasa bya kiyosiki bye wamukwasa. Wamukwasako ebizibu bya kiyosiki. Ono omukazi yeerabidde nti kiyosiki gye basenzeewo abadde atundiramu munanaasi nakutundira mu mazzi ga mukaveera naga Bucupa. Bannayuganda bangi abafiirwe maali yaabwe mu Lubigi amayumba gaabwe gatundira ng'omuntu. Amayumba ag'obulamu bwabwe. Ti abantu abaagoba mu Lubigi abali bazimbye ennyumba ekebeera kiwi kimu eyinza okuba mu bulamu Allah gyali yamusobosezza okuzimba nga tagenda kuddamu kufuna mukisa kukuba yadde bulooka adde mwazimbe. Abantu balina endagaano zaabwe babasenda tebalina compensated. Ng'otubulira akana akayumba mwotundira omunanaasi n'amazzi g'omubuveera n'amazzi g'omubucupa. Bantu bangi abafiirwe mali yaabwe ekiteezi bafiirwa abantu baabwe n'emirambo tegigwangayo mu ttaka. Pooti z'abantu ne zitwalibwa ne bagobwa mu mayumba gaabwe tebalina compensated ne mu kaseera kano. Ng'otubulira akana akayumba mwotundira omunanaasi n'amazzi g'ekikumi ag'omukaveera. Kyagulanyi Ssentamu amaka ge gayingirwa abasajja bano bennyini ne bagamenya paka mu kisenge tebalina kye bataamenya. Ng'otubulira ono nonsense ng'otubulira akayumba mwotundira omunanaasi n'amazzi g'ekikumi. Era omusajja yadde avuga katapira eno yankoze bubi
yabadde asana kino ekikazinga mu ekiri n'asitula akayumba waggulu n'akakuba ku ttaka n'akwata enkumbi n'agikikuba ku mutwe n'ekifiiramu. Eyabadde avuga katapira yankoze bubi. Yabadde asitula akayumba nga mwekirimu n'awanika mu bbanga n'akuba wansi n'akwata enkumbi ya katapira n'akuba n'agitira omwo munda. Kyagulanyi yazze avuga katapira eyo oba kampuni yadde bamenya ya Kyagulanyi. Naye mu nkola y'abano abasajja bakola ekintu nga kigenderere. Kyamaze kikoze ataka ku Kyagulanyi. Kino kinnamagwatala kino. Avuga katapira wankoze bubi nnyo. Era bannayuganda ze mbeewuunya. Bw'obanga ekyaliyo omuntu yenna akyaniriza Kyagulanyi mutakoze kimala. Then gwe tokoze kimala. Gwe olina ekikyamu ku bwongo. Kyagulanyi amaze emyaka 8 good years ng'asomesa abantu okyukakyuka. N'ajogera ku mufulaga nti esigala kwogerera ku bafu. N'ajogera ku mbaga. Buli wasinziira wonna ng'ayogera bubaka bwakyukakyuka. Bannansi mwerwaneko. Ekyo kigenda mu maaso kye mulaba gavumenti egezaako kubateekateeka. Nasomesa ku tteeka lye baaleeta mwakajja mulyogerako. Nalyogerako emyaka 2 emabega. Gavumenti egenda kuleeta etteeka eyitwala ettaka ly'Abannayuganda nga tefunye consent kuva ku nannyini ttaka. Gavumenti ekere ku makyambu yagala kukola projekiti ng'olinawo amakaago egamenye nga temaze kusaba lukusa. Kyegenda okukola egenda kuleeta kye bayita gavumenti valuer bajavuli owinga ennyumba eyo. Bwe wasaamu obukadde 10 bajja kukuwaana nga towakanye. Eyo enkola eri Rwanda yeze Uganda. Bannayuganda munanyiigako ddi. Wabulawo n'omuntu agamba nti mu butuufu eno katapira kanjikumbeko omuliro. Kasirye eggwanga yagisanga ng'esenda ttaka ly'alinako obuyinza yagikumako omuliro n'eteta. Wabuzeewo ne munnayuganda aga nti katapira eno katugikumbeko omuliro. Kyagulanyi otesa abaana b'abayimbi. Kyagulanyi abaana bo batwala mu Amerika gye basomera. Tuwulira zino embwa. Nze ndi mwana wa muwejjire. Maama wange yatundanga nakati mu katale ke Katwe. Sirinyangaladde ku nnyonyi enfu, nali nnyonyi egi ya Amerika. Gwe yakunga Kyagulanyi ku status kwali okuleeta omwana okusomera mu Amerika. Yalina kuvuganya Museveni. Kyagulanyi okukwata babbi okujja mu Amerika. Yalina kumala kuvuganya Museveni alyoka ate mukazi we mu Amerika. N'otamanya lwaki Kyagulanyi ali mu Amerika. Gonongamba nti ekikazi kyawagira Kyagulanyi wamukwasa bya kiyosiki bye wamukwasa mutwabi kukwasa. Wamukwasa gye Gasiya. Kiki wamukwasa gwe kikazi gwe. Ogenda kulaba balamu nga bagenda bakiwa ssente. Kyakoze omulimu. Ka video katambudde nnyo. Bagendayo kumudduukira yakoze omulimu. Ka kiyosiki. Mwatundira omunanasi. N'amazzi g'omu kaveera. Omusajja wa katapira wankoze bubi. Omanyi Bannayuganda muno beefuulira batafaayo ku buli kintu. Ebintu bingi ebigudde ku Bannayuganda. Naye nga Bannayuganda balema okuvumirira ekikolwa ekikoleddwa gavumenti ku Bannayuganda. Ne bavumirira ate oyo akoleddwako ekikolwa. Eyo enkola yalimu apartheid regime South Africa. Gavumenti ya Museveni yo tesobya ku bannansi, tesobya, tekola nsobi. Okujja kate munnansi yasobya gavumenti. Apartheid regime South Africa. Abazungu battanga abaddugavu. Ne maiti ne bagivunaana. Nga bagivunaana musango ki? Tebagivunaana okugenda we bagitidde. Nga basajja batta abantu ne bayita omuntu mu kkooti nga bamuvunaana. Kye kyakututte we bamutidde. Kye kyatutte oyo bamutidde. Ne maiti ne bagivunaana. Ne bannansi baakera ku makya ne bafuna obwenkanya. Bino biri mu Uganda. Gavumenti ya Museveni n'okera ku makya ng'abantu abawera omusanvu battibwe wa Mwanga Kivumbi. Mwanga Kivumbi obattira abantu n'omuggalira. N'enkakasa mu nnyumba ya Mwanga Kivumbi ebisse ebirimu muteeka okubeeramu embazi ng'omusajja abeera mukyala bayasa enku. Muteeka okuba mulimu ejjambiya etema enku oba okutema ettooke n'akamba akawaata. Bye biri mu nnyumba omuba n'enkumbi. N'okera ku makya n'otta abantu ate wootidde abantu n'omuteeka mu kkomera oba bwenkanya. Ti Mwanga Kivumbi yakola ensobi eyaviirako abantu okutta gavumenti okutta abantu ewuwe yakola ensobi. N'obuuza ddeni abatta abantu abo bali luddawa. Gavumenti ya Museveni tesobya. Twabadde tuli awo omusajja akutte ejjambiya atemetemya abaana baneggaba. Abasi byakakaba akedde ku makya. Nga buli jagataliiko nfuufuubu.
omulumizi wa poliisi Abbas Byakagaba akedda wagudde enjega omusajja byakidde ejjambiya n'atematema abaana akwatiddwa atwaliddwa ku poliisi ekabalagala okunoonyeza ko kyagenda mu maaso. Then Abbas Byakagaba where were you in Butambala? Wagenda ko crime scene ya Butambala ne footage n'avayo nga Mwanga Kivumbi bakuba amasasi yeekukumye wallahi nga harajana n'agamba batta abaana mundeke ngende footage n'atambula footage wa AI. Bana abasajja bwe batyo bagezaako tuteekateeka okutwerabiza. Omukulembeze yatugamba message yatugamba n'agamba bwe yagala kujjawe kutaasa ekiwunya oba ekireeta ensowera jawo kiri kizireeta tofuuyira nsowera totta nsowera. Waayo history ajja kwogera Kyagulanyi Ssentamu amaze emyaka 8 ng'abuulira abantu buvunaanyizibwa ku nsi yaabwe 8 good years talina kyatayogere. Simanyi omuna byabufuzi nga ndaba oba nga saaliwo ng'ali mu byafaayo ebigambo Kyagulanyi byayogedde eri bannansi b'eggwanga Uganda ne musigala nga muwumbye emikono muti Kyagulanyi assa abaana Kyagulanyi asibiza abaana baffe ne mugaana okukonda emiga buuza oli lwaki asiba abaana kuba ne bw'ataba Kyagulanyi omuntu omulala yenna nga ekizibu kya Museveni tekivuddeewo bakyateeka abantu mu makomera era bakyabatta. Besigye yamala emyaka 20 nga yavuganya gavumenti nga yakulya opposition mu Uganda. Ekizibu tekyavaawo ne kijja ku mulembe gwa Kyagulanyi era kisobola okuva ku mulembe gwa Kyagulanyi kigenda ku balala. Bano abasajja abatakkuta Byakagaba yakedde ku makya n'agenda wali eggaba agenze kukola mawulire. Ono omukazi avuga tulera avuga katapira sole yankoze bubi yabadde akikuba enkumbi ku mutwe ne kifiiramu. Kati mugenda kulaba nga bakiwadde bagenda bakidduukirire bamudduukirire yakabye nnyo amaziga ne munne n'amagwatala. Kyagulanyi yazze avuga katapira kampuni yabadde bamenya ya Kyagulanyi. Oyo asobola okuba nga yona Kyagulanyi ayogera ebyo oyo mukalike ndabagamba Museveni ku mulundi guno Kyagulanyi mukuba hands down. Kana akalu Museveni tasobola kwa yaweza n'ebitundu 10 ebya harali. Ti Museveni yaweza 10% nga harali mukaluka nakawedde wallahi tiyakaweza. Kati bwe busungu babateekako kuba akimanta kyalina kyabeetaaza mwamukyawa mukalike ndabagamba gavumenti ya Museveni oba yafuna ebitundu 2 katugambe nga tekyalina kye bayita majority support y'abantu eba tekyasobola kubeera mu buyinza. Eba yagwa 20% majority support y'abannansi Museveni asigala mu buyinza katumutunuulidde era Kyagulanyi ye mubi. Kyagulanyi okuleeta abaana be wano mu Amerika kyali kimwetaagiza kuvuganya Museveni ayo kayingiza abaana wano mutabani ojja okusomera no ku university okuleeta babi yalina kuvuganya Museveni. Family z'abantu ziri wano nga e Kampala bali banyoomebwa mu Uganda nga banyoomebwa from nobody to somebody bali wano nga basukadde mu bantu 10 nga family oli yagireetanga yali mwana wa muwejjere. Kyagulanyi ku status kwali yalina kuvuganya Museveni najja abantu be Uganda obongo ne buganda n'okutegeeza kino ekikazi ne Kyagulanyi n'okudduka e Uganda yataasa bulamu oba baamufulumya oba yeefulumya. Kyagulanyi okudduka e Uganda yataasa bulamu oba baafulumya mufulumya nga bwe bagamba twaliwo yamuyamba mu gavumenti omufulumya oba nga yeefulumya yataasa bulamu n'agaana okukitegeera ono. Bannange kino ekikazi ng'omusajja gwavuga tula kitaggwe gwankoze bubi wali kikubye enkumbi ku mutwe. Then Museveni njagala kubuuza mwagala tukuba mutuwe n'enkaaba mutukuba mutuwe tugenda okukaaba bakutte munnamawulire bamuvunaana okubika Jared Kataha Museveni nti yafudde. Njagala okutegeeza ffe mu Buganda omuntu abise omuntu nti afudde nga tafudde si musango ne mu Uganda yonna tugamba kimu nti abika yabikanga then guba bisaaveeyo. Bwe yali omulwadde nga temwatugamba nti mulwadde eggulire alireeta mu public domain yekakwenzalukira abashaija aleeta eggulire mu public domain yekakwenzalukira abashaija mwe mwatugamba nti mulwadde adusiddwa embuya.
Ffe mu Buganda omuntu bw'abanga okedde ku makya n'obika omuntu nga tafudde tugamba kimu nti abika yabikaga gwo si musango kati gufuuse musango mu Uganda. Kadeni waba nfudde mutubuulire engeri tugenda okukaabamu. Gavumenti eyise press release etubuulire nti Kataha Museveni yafudde ne tuteekeddwa okukaaba tuti mama Kataha Museveni nze yanzaala. Nze mama wange namuzika 2013 agalamidde wali Kyaggwe Lubongo Kokonjeri wali wagalamidde nze si yanzaala Kataha Museveni. Oyo omukazi alina omutima omubi. Nga bwe bagamba nti bw'olabaga omusajja ow'amaanyi mu mugongo ebeerayo omukyala. Ebintu byonna ebikolwa bikoleddwa ku bannayuganda ng'oyo mukazi agawumbidde yali avuddeyo ddi. Ebimu bikolwa na ku bakyala ne batulugunya abakyala ng'oyo omukyala efasiredi. Tavangayo kondominga gavumenti ya Museveni kubikola ebigenda mu maaso kuba nansi naddala abakyala mwagwa. Kadeni waba gyali mulamu ajja atubuulire nga minisita w'ebyenjigiriza atubuulire nze nnyini nkyali mulamu. Kijjewo lisigulire lisibisa oli mu kkomera yamubise. Jane Kataha Museveni ng'afudde asinga okufunamu kati ye Muhoozi. Muhoozi abagenda kunywa agwene mu ttogero nga Kataha Museveni afudde. Because ekiri munda mu State House kibata succession battle yaabwe. Oyo mukazi Kataha Museveni takkirizanga kono lunaku n'olumu Muhoozi akulembere eggwanga Uganda. Yakwata omwana we Natasha Kainerugaba n'amufumbiza ewa Odwoke Rwabogo. Ne bateekateeka Odwoke Rwabogo ne bamuhayipinga. Gosooka weebuuze Rwabogo oyo Museveni waba n'engagement yayagala ebweru w'eggwanga gw'asindika. Yali amuzimba nga diplomat.